ebya Lwasa neddana Nabatanzi bikyagenda mu maaso n'okuba nti biranda. Lwasa avuddeyo n'asuubiza Diana Nabatanzi okuba nti amufiirako oluvannyuma lw'okuba nti obaolyawo yafulumya akatambi akalaga obusajja bw'omusajja nga tebuwera ate nga ye agamba nti buwera. Agambye nti obwavu obunaku obukopi bwe bubatambuza n'okusigala nga bubalumya era nga mwali badde nga muva ku Lwasa ye ne mugenda ne mwekolera ssente kubanga yafuna dda. Avuddeyo n'agamba nti abagenda mu maaso n'okuba nti mwasamayasama ebintu bye mutategeera ajjagera mu maaso n'okuba nti abeeyambulira obaolyawo mukakase nti omusajja yakuuza kebo mwe mugenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo mugamba nga bwaswaza famire ye abaana be kwogata ne bakyala be. Avuddeyo n'abagamba nti bwe mubanga kye mugamba era nga kye mulowooza ajjagera mu maaso mugende mu maaso n'okuba nti obaolyawo temumalinga oba temuwasa bawalabe era nga temufumbirwa batamanyiwe mulabe oba bajja kubanga tebalina babaagala. Agambye nti ebyo byonna bimugenda mu maaso n'okuba nti mumwogerako kino nakiri mubikomye ate ng'avuddeyo n'agamba nti ajja kulemera ku muntu paka tetumanyi katambi kano gye kanagwera kubanga obusungu bungi Lwasa bwalina era nga ne Diana obaolyawo akyagenda mu maaso n'okuba nti asirika n'okuwera nti buli kimu kye yamwogerako ajja agenda mu maaso n'okuba nti akiraga ensi asobole okuba nti naye ensi emanya saidi ye kubanga omusajja ono yagenda mu maaso n'okuba nti amwogerera ebigambo bingi nga bwe yazirika mu buliri nga bw'atamalaako nga bw'alina ebisiraani nga bwe bamuloga entafuna obwavu obumukeddeko mbu alina ebisiraani. So n'olwekyo omukyalo naye agenda mu maaso n'okuba nti akola revenge silently mpola mpola mafialism in a silence manner. Kyagezaako okuba nti akola mafialism in a silence manner. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi kyagenda mu maaso n'okuba nti akola mpola mpola. Ye ogamba otya wasibye otya webale kuba nti otubeera naffe tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi Akatambi Jimson Ambwa Rich Boy Maxudi Junior. Yes, made in Uganda. Webale kuba nti obeera naffe okutambula naffe ngenda kusaba ekintu kimu ogenda maaso n'okuba nti osubscribinga tusobole okuba nti twevuga mu kaspeedi paka gye tunagwera kye kinagwera mpola mpola. Kigwa kitya akatambi kaliwa Lwasa asuubiza biki Diana agamba ki ye bannaffe bino biggwa ddi tugenda kuba nti tubikutuusaako nawe osobole okuba nti omanya wekubire mu tooki olabe obanga lwakuggwa kati oba si lwakuggwa kati anti omugagga agenda mu maaso n'okuba nti awera jjukira mpola mpola gye buvuddekawo akatambi kagenda mu maaso n'okuba nti kafuluma ku social media nga kalaga omusajja eyali mu katambi ako nga afaanana Lwasa oba nga Lwasa nga obaolyawo ali mu buliri yagezaako okuba nti akiringa nga amaze okukola emirimu gye gy'omu buliri. Akatambi kavayo ne kafuluma era akatambi kano mu kufuluma kalaga omusajja alina skebo entono era nga basinga ennaku zino bamuyita man with a pimple, a man with a small pimple. Omusajja alina akabalabe so si musajja wa ddala. Lwasa akatambi kano kagenda mu maaso n'okuba nti kafuluma ku internet era nga katambula nnyo mpola mpola kagenda mu maaso n'okuba nti kasaabanya emikutu egy'enjawulo era nga Lwasa yagenda mu maaso n'okuba nti obaolyawo aswaluka newankubadde yagenda mu maaso n'okuba nti yeewozaako naye ng'abantu bagenda mu maaso n'okuba nti bamupininga nga bagamba nti omusajja ono kagwa ensonyi yagenda mu maaso n'okuba nti akola akatambi kano oba okulabikira mu katambi kano mpola mpola. Mu kugira bwe nti omukyazzi ono yavaayo n'agamba nti ebyo byonna abikola abimanyi kubanga abikola yamusuulawo dda era nga yagenda okulaba nti talina mulama ensonga lwaki yagenda mu maaso n'okuba nti amusuulawo. So ali mugezaako okuba nti akola propaganda asobole okuba nti amusa ne gwe yasuulawo omusajja ono agenda mu maaso n'okuba nti alumirira tuca kyanke oba yes oba muyita tya kiri kitya yes TV presenter wali ku BBS Telfina mukyala mukulu n'amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi ng'agamba nti Diana yagenda mu maaso n'okuba nti afumba bino ebiboozi ogezaako okuba nti amwononera erinnya n'okuba nti obaolyawo agenda mu maaso n'okuba nti amuusa wansi. Tycoon Lwasa all the way from Masaka City yavudde n'agamba nti agenda kukola ekintu bannayuganda kimugenda okwewunya. Agambye agenda kweyambula anytime from now akakasensi nti ye yes nti ye akikuba era avudde n'agamba nti ekisinga okumuluma nti omukyala agenda mu maaso n'okuba nti amulinnyako nti mwavumba muzibu instead of ekyokola ali ku musajja eyeekolera dda akasente ali awo buli kimu akirina buli kimu kyeyeetaaga akirina buli kyayagala kyetuusaako naye omukyala ono akyalina ebiseera bingi n'ebizibu bingi ebyamwetoolako agenda mu maaso n'okuba nti amumanyira n'okuba nti obaolyawo agezaako okuba nti amuswaza eri abantu. Lwasa avudde n'agamba nti no matter what ekijja agenda mu maaso n'okuba nti ataka n'akatambi era avudde n'agamba nti Diana bw'atamuveeko ajja agenda mu maaso n'okuba nti amuswaza naye n'okuba nti obaolyawo amukuba bbusu asobole okuba nti akimanya nti bwepankiddeko
Yes, mazima wanvu. Lwasa agamba nti obunaku bumuluma. Obunaku buluma Diana, enjala emuluma. Mbuye aliawo alina bisirani yasirana. Talina kyagamba ggwanga. Aliawo just kujjako kuba nti yeetunda wano ne wali naye ng'ate omukyala mbu talina lugendo. So yalibadde ng'amuwa amagezi okusobola okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti yeekolera ebintu bye mpola mpola okusobola okuba nti naye yeebbulula mu bwavu n'okubulula famire ye mu bwavu okusobola okuba nti abaako nekyatuuka. Diana byonna bwe babyogera, Diana yonna akyasirise. Talina kyayogera deko yonna talina kye yali ayanukuddeko kyonna okujjako okuba nti agenda maaso n'okuba nti asilenga ku social media ng'ateekayo ebifaananyi eby'ettabu ku Instagram, Facebook, Twitter era ng'agenda maaso n'okuba nti atraininga okubeera one of the most beautiful TV presenters in Uganda with the most prettiest face. Mpola mpola, even those beautiful eyes agenda maaso n'okuba nti zattractinga abasajja bangi era ng'omukyalo ono agambye nti kwewa kitiibwa paka last oyo yenna agenda maaso n'okulowooza nti ngenda kumuwa attention seekers mujja kugwa eddala kubanga I have no time for you. Yes, I have no time for you. For now I'm concentrating and still working on my career. If you expect anything from me, bambi okaguddewo. Lwasa Afukiide agamba nti anytime from now alina ebintu byagenda okuba nti akola byebiriwo ebyo byebimu kuba nti akolera musajja mukazi we business y'ettabo agenda okuba nti ereka bannayuganda nga beewuniikiridde. Avuddeyo n'agamba nti ajja genda mu maaso n'okuba nti agulira mukyala we emmotoka enkambwe anytime from now. Wano no asobola okuba nti akulaga nti ye byemuliko si byaliko. Era avuddeyo n'agamba nti agenda mu maaso n'okuba nti awa famire ye obulamu obulungi. N'avaayo n'abagamba nti mwabagamba nti nina akantu katono simanye neeswaza mu famire yange temujjanga mukuwasa bawala bange, mubaleke awo badibire awo ku lujja tulabe bati balifuna abawasa era nga still ne babotta banyi bange temugenda mu maaso n'okuba nti mubafumbirwa tulabe oba bajja kudiba nga tebalina bakyala. Byebyo ebife Lwasa Afukiide n'abagamba nti nedda ssebo mukomyaka kamanyireko ogenda ku maaso n'okuba nti munjogerako ngenda kweyambula anytime from now. Namwe mulabe nga bwe nakulaba mpita ntambi Jimisana Marich by Maxud Junior webule konti otambula naffe.